Mayiga yitaka nekobera omusayi olaba ba Muganda. Ffe tusirika kubanga ennaku ebula kututta ffe twakuziba Buganda. Buganda bw'esaanawo naffe tusaanawo. Abakola effujjo mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe. Ssente n'obuyinza zitulaga kiki tuli. Mayiga olw'okuba lwiki alina kye yali ng'awuliriza ne kati bwe yafuuka Katikkiro. N'enkonge ya mu Buganda bwe takkoona ng'obuyingire koona efuluma ejja mukoona ng'afuluma bwe kanga n'etonnya ne tulaba ensisira bwe zenkanya emyoyo. Olunaku olwaleero ogenda kuwulira ebigambo ebinene ddala ampuliriza nga bino biri wakati wa Mayiga ne Mmengo. Kaakati nno ebigambo by'okubuzaawo Ssaabasajja ebadde bijja nga biyitingana ku mitimbagano olunaku olwaleero kimaze okubeera nga kikakasibwa mu butuufu mu butongole nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kyannaku nnyo omusajja bannange byasiba bikutuka. Ogenda kuwulira ebigambo ebinene ennyo ddala ddala. Waliwo bannayuganda abamu abadde bawandiika sikuriputi bano nga baagala okujja Baganda ku mulamwa era omusajja osijjaganda kumwatula linnya amanyiddwa nga Ddiini Lubowa Saava. Amawulire galaga nti ono yawandiika sikuriputi mu bukambwe ng'amaze okubeera ng'akunamizibwa ng'amaze okubeera ng'aswazibwa ng'alabisibwa abanne baakola nabo. Kaakati ono n'ava n'awandiika sikuriputi n'agamba nti Kabaka gy'ali mulamu tteketeke akola mirimu gye. Kaakati nno olukiiko lwa Buganda lwatudde olunaku olw'eggulo kati ng'ebyavudde mu lukiiko luno bimalamu amaanyi bya nnaku byennyamiza era nga biyungula ezziga. Ebimu ku byavudde byamaze kubeera nga bikakasa nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu mbi nnyo era tewoomya nnakabululu n'akamu n'akatono. Ekyokubiri nti ono yakukusibwa dda n'aggyibwa mu Uganda n'atwalibwa e Germany. Kaakati ebigambo binene ogenda kubeera nga obiwulira kyokka nga ne bwino omulala amaze okubeera nga avaayo ng'akakasa nti Mayiga ono alina byakola ebye nga ye ng'omuntu ng'ayisaawo bintu bye bigendererwa bye so si lwa Buganda oba ffe Abaganda. Kaakati nno akasajja kano ka Ddiini Lubowa Saava njagala oli bannayuganda bamwanuku nga Katikkiro yennyini Mayiga amaze okukakasa nti Kabaka taliimu mbu yafulumanga ennaku z'omwezi 21 omwezi gwali gwa kusatu na guno gwakataddanga Uganda taddangamu kulinya ku ttaka lya Buganda. Tuba tulaba ebintu binnya ebigenda mu maaso emisinde nga taliiwo enkuuka nga taliiwo n'ebirala bingi. Kakati akasajja kano okumala okuwuddisa bannayuganda mbu Kabaka mwali laba ate Mayiga bw'amala eggobe mu kibya n'akakasa nti Kabaka taliiwo embeera gy'alimu mbi nnyo ddala ddala. Kyokka nga Abaganda baavudde ne bagamba nti ffe abeesobola twagala tugende tukakase ddala Kabaka gy'ali e Germany era mbeera ki gy'alimu naye kyannaku nnyo kyewuunyisa kikaabya amaziga kiyungula ezziga. Ono Mayiga yavuddeyo nakakasa abantu bano ababadde beesobolamu abali mu lukiiko lwa Buganda n'abagamba temujja kulaba Kabaka temukkirizibwa kubeera nga mulaba Kabaka. Ebigambo bino omusajja ono yabyogedde ku muzindaalo mu kamera emisana tteke naga tewali muntu n'omu agenda kukkirizibwa kulaba Kabaka wadde nga mmaze okukimanya taliiwo era ali Germany mu ddwaliro. Ekyebuuzibwa lwaki Abaganda abeesobolamu abalina ssente zaabwe abaasabye okugenda okulaba Kabaka era nga bano bataka ba Kabaka Mayiga yabagaanye okugenda okulaba Kabaka bw'abanga Kabaka ddala gy'ali mulamu era nga ajjanjabwa ng'omusajja ono bwe yategeezezza. Kaakati amawulire agenda kugalaga oluvannyuma lw'okugaana abataka bano ogenda okulaba Ssaabasajja gye bagamba nti gy'ali Germany mbw ajjanjabwa mu ddwaliro. Ekyebuuzibwa ddala Kabaka gy'ali mulamu. Ekyokubiri ddala Kabaka ali Germany oba taliiyo e Bulaaya. Ekyokusatu Kabaka ali bweru wa Uganda oba ali mu Uganda. Ebigambo binene ddala ng'abantu bano bamaze okubeera nga bakunamizibwa nkugambye Bakalimu Saava Baddiini Saava nga bakunamizibwa ng'omusajja ono aswazibwa olw'okuvannyuma lw'okumala okuzuulibwa nti abadde takola mawulire abadde awandiika sikuriputi n'atambulira ku bantu najja natufera nga investigative journalist. Kaakati nno bwino yamaze okubeera nga avaayo era bannange omusajja alumbiddwa mu bukambwe ennyo. Njagala osooka olabe akatambi kano ng'omusajja ono yeerabidde nti no bituliko bya Buganda kyokka nga ye abiteeka mu politics n'okubeera nga afera emizannyo gye egy'okubeera nga alya ssente ze. Ono Ddiini Lubowa Saava kankujja eno nkuzeeyo ku bye Buganda ojja kakasa abantu nti banyiivu ate bakambwe ddala. EKTV tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa nga bw'olaba ennamba eri ku screen 1515. Haji Miti mweyunire nakugamba enkya n'eggulo ono ebizibu byo ojja kubeera nga obifumye mu lufumo. Obuganda kambugambe mazima Kabaka gy'ali mulamu ate si musibe akola bibye ono nyaka bali akalala mulowooza tugende kakati nabye abatumba abalala walonga Kabaka wa bw'oleeyo ng'olina engalo zo eza politics z'agala okuzanya mu nsonga eno Mayiga ayitainawo kifo bw'oba ng'olowooza mbu ensonga eri politiko obuzi n'ensonga ya buwangwa bw'oba nga tebikwatako shut the fuck up tokumanyiira
Katubajukize Kabaka yasembayo okulabika eri Obuganda zalina kuva omwezi nga 12 omwezi gwa Desemba 2023 omwekitegeze ebbanga that is too much. Yali alambula wali wabeera enkuka mu lubiri okwokulina okutaddangamu kulabika Katikkiro juzi yakoze statement ebisire and stupid n'atugamba mbu Kabaka yajja n'akoma ku airport n'addayo. Kabaka kitereke Kabaka mumuntu ekisolo ekikubira mu nsawo mwagala kutumanyira mu bapipo ewe mbagamba Kabaka taliiyo mu Uganda mbagamba Kabaka taliimu. Where is our king? Nafundeyo embodo yebayitumanira negamba mbukuumaayu okubanja Kabaka kankujjukize mutegeka emisinde gya Kabaka mu Buganda temutegekera Sanga lya Mbogo temutegekera Ssemakookiro mutegekera abantu ba Buganda. Abantu ba Buganda yeffe mwajjanga omusolooza tofaani mukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro w'ekitiibwa wajja mu bantu ba Buganda yeffe bemuyita Abababilooni abayaga abalalu abatategeera yeffe abaagala Kabaka waffe ffe tetuli balabe ba Buganda kasita mutoga Kabaka ebyokujjana ne mutoga Masonambo Kabaka abatumidde please tetwagala kututumira twagala kulaba Kabaka mbu Kabaka alina omumwa muntu mukulu asobola okweyogera mbu Kabaka alina komiti alina akakiiko akatambuza emirimu gya Buganda baddiya ebyo byonna tetubifuddeeko so long as nti mutuwadde ku Kabaka ntumulabako things are going to move smoothly. Ensonga ya Ssaabasajja Kabaka ekutte wansi ne waggulu eneefuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Saagala weerabire njagala ojjukire nti omusajja ono Mayiga Katikkiro yasooka n'avaayo n'ategeeza Obuganda nti Kabaka yali akomawo ate n'akoma ku kisaawe Entebbe n'addayo ebweru. Kaakati ate mu ngeri y'emu y'omu yavuddeyo n'akakasa naga nti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwali gwa 3 omwaka guno ono yagenda kulaba basawo be taddanga okuva olwo. Kaakati ekyebuuzibwa ani gwafuulinga wiiki ekituufu kye ki ddala Kabaka ono kiki ekimukwatako ekituufu. Kaakati bulaba emboodooli nga bano baddiini Lubowa Ssaava n'avaayo n'agamba nti Kabaka gy'ali mulamu akola mirimu gye alamula. Kaakati ate nga ye Mayiga agamba nti omusajja ali mu ddwaliro lumbe lumbala embiriizi. Njagala mukimanye nti abasajja bangi nnyo baateekawo nga diversion obusajja buno butulira mu ddiba nga misege buno Lubowa Ssaava ne bwefuula obukola amawulire naye nga munnange buno buuddiisa bannayuganda kutujja ku mulamwa kubeera nga mukwano gwange tubeereyo nga tulikumiddwa mu buzibe bw'amaaso. Kakati ensonga entuufu yiino omuntu ovaayo otya n'obuuza mbu kakati mubuuza Kabaka ngaani era akasajja kano Kadiini Lubowa Ssaava ke kaabuuza mubuuza Kabaka ngaani. Kabaka tulina okubeera nga tumubuuza kubanga bingi nnyo ebikolebwa emmengo ate ng'ebikolebwa emmengo Kabaka abikolera Baganda era ng'oba oliawo tebyandibaddewo singa Abaganda tebaliiwo. Kati ng'emisinde gya Kabaka abagidduka bonna Baganda okubeera nga munnange buli muntu avaayo n'akwata essente ezisapootinga Mmengo okuzzaawo amasiro. Omusimbi guno gwonna ogwasondebwa gwava mu Baganda. Njagala njukiza akasajja kano okubeera nga bazimba ettaffaali okusonda ettaffaali eryo baayitanga Baganda be baayitangamu n'abantu abalala Buganda Abaganda gye gyali emitwe emikulu mu kusonda ettaffaali okubeera nga bataddewo TV ne leediyo bibagamba nti bya Buganda naye nga baba weetolodde nnyo birimu n'omukono ogutali gwa Buganda babituuma Buganda kubanga Abaganda be basobola okubeera nga bazimba ebintu bino n'okubeera nga babiwagira okubeera nga bibeerawo n'okubeera nga balabirira Ssaabasajja. Kati bw'ovaayo n'owuddiisa abantu mbu Kabaka gy'ali mulamu nkusekerera kubanga kakati kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omusajja ono abadde ayisaawo bibye nga bwe nabagamba nti omusajja ono akoledde gavumenti okumala emyaka n'ebisiibo. Kakati ng'awuddiisa bannayuganda nti investigative journalist. Kakati mukwano gwange mpuliriza njagala osooka owulira ebigambo bino ate ebirala ebikwatagana ku Mayiga ono Katikkiro. Kakati ng'ono omusajja avuddeyo n'amwabya nti omusajja ono bingi byakola nga abyekolera nga ye ng'omuntu so tabikola lwa Buganda era omusajja ono yeetaaga okunoonyerezebwako ddala okuva gye yava ne waali ddala asaanidde okubeera Katikkiro. Katubirabe ate bwe nkujjayo nkwongereyo mu basajja abakambwe ddala abaavuddeyo abatadde Mayiga ku nninga mpaka lyavuddeyo n'ayatula ekigambo nti Kabaka ali mu ddwaliro ekimbe kimubala embiriizi. Kakati nno ogenda kubeera ng'obawulira ne muswaza Katikkiro mulambo w'omulembe Omutebi ava ebuddo. Ffe tugenda kubeera loyo tujja kufa tuwagira Buganda kuba bajjajjaffe baatugamba mulwanyisanga eggwanga lyonna timulwanyisa Buganda nti lwaki Abaganda baakositinga bajjajjaffe. Ate na mpulirayo abamu abantu abali mu byobufuzi abakuma mu bantu omuliro. Nze mu Buganda mwenzaaliddwa nnyinamu ebyange. Nze Buganda bwesaanawo nange mba nsaanyeewo. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Ekikufuula Omuganda si lugave
si mamba biki byokoledde Buganda okitegeera sezo ezo projects zemugamba nti zikoleddwa ku muyembe gwa Mayiga ziriwa etafali amasiro gaggwa masengere tayiro zasamibwa eziti abali benguzi bona abali mu Uganda lwaki tumugenda ne mbalumba ne mbatemako emitwe ekintu kyonna ekinyigiriza Buganda tukikuba Mayiga anyigiriza Buganda tayagala ngo Buganda kakati nno ng'ebigambo bikyagenda mu maaso n'okubeera nga biyitingana oba oliawo ekituufu n'ekitali kituufu tetunaba kubeera nga tukikonfaminga naye nga kyolina okubeera nga omanya mukwano gwange mpuliriza amawulire gamaze okubeera nga gakakasibwa ekyo kyo njagala okitegeere yonna gy'oli nti Kabaka embeera gy'alimu si nnungi embeera eyungula ezziga kubanga Mayiga bw'avaayo n'akugamba nti Kabaka yagenda ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu okulaba abasawo be kitegeeza nti Ssaabasajja embeera gy'alimu ampuliriza twetaaga kubeera nga tumusabira oba oliawo Frederick Lumbuye eyatandika amawulire gano ne kampeyini eno eyatwagala Kabaka yali amaze okubeera nga akuba ttooki era nga amaze okubeera nga alengera nga amaze okubeera nga alingiza abasajja bano bye bali bamaze okubeera nga mukwano gwange boolekeza eri Ssaabasajja kakati naawo njagala bannayuganda musobole okubeera nga mumanya nti Frederick Kajubi ono Lumbuye naye twongere okubeera nga tumusabira kubanga si Frederick Kajubi Lumbuye ono okubeera nga yavaayo n'akoleeza omumuli ogw'okubanja Kabaka ku intaneti wano omusajja ono Mayiga abadde yafuuka kyesirikidde era nga tayagala kubeera nga avaayo ategeeze Obuganda ensonga ezifa ku Ssaabasajja Kabaka oba oliawo wadde amaze okubeera nga amala ebbanga nga yabulawo kakati nga bano babuzaabuza bannayuganda n'okubeera nga buli ssaawa babasuubiza enkya n'eggulu nti Kabaka mwali ateredde entende Kabaka mwali alamula kakati bo bennyini abadde bavaayo nga bategeeza ensi nti Kabaka ateredde entende alamula kakati bamaze okubeera nga bakakasa ensi nti Kabaka embeera gy'alimu eyungula ezziga era asiba bikutuka wabula ekyebuuzibwa lwaki ono yalemesezza bannayuganda ababadde beekozeemu omulimu bano nga basonze ensimbi n'okubeera nga bagamba nti ffe twesobola tetwetagana kubeera nga batusondera twagala kugenda kulaba Kabaka maaso ku maaso ffe kennyini tukakase embeera gy'alimu wabula nga bwe nkunyonyodde mu ntandikwa omusajja ono yavuddeyo misana tteke n'abagamba tekigenda kusoboka era tekikkirizibwa bwe munaasalawo ogenda okulaba Kabaka mulowooza abantu bameka abanaasobola ogenda okulaba Kabaka era Kabaka gy'ali bangi abamulabako ayina abamulabako wabula njagala okakase nti omusajja wabula omusajja yavuddeyo omulangira Frederick yavuddeyo Junju n'akakasa ensi naga nti Kabaka ali mu mbeera mbi ddala embeera gy'alimu eyungula ezziga twetaaga okubeera nga tumusabira omulangira ono yesoose okubeera nga ayatula ebigambo bino kakati byavuddeyo n'ayatula ebigambo bino ne Mayiga ono kwe kuvaayo n'akakasa ensi nti Kabaka ali mu ddwaliro embeera gy'alimu mbi kakati bawulira abasamwasamwa nga bwe nkunyonyodde omusajja oyo mumuboole oyo Lubowa Ddiini Lubowa mumuboolera n'amawulire ge temuddamu kubeera nga mugalaba kubanga tumaze okubeera nga tukakasa nti bano be balabe aba Buganda nnamba emu oba oliawo abatajagaliza birungi abagala okugiteeka ku ttaka abayisaawo ebyabwe n'okwekkusa ampuliriza EKTV Hajimiti musomi wa dduwa Kongwe Kayingu kakati alina ekizibu wenna Hajimiti nakugamba tomwerabiranga gwe mukooneko ku WhatsApp oba ku direct call ennamba ejjolaba esembeyo 1515 ajja kubeera nga akuyambako okubeera nga amala ebizibu byo nakugamba nti ono lumala nnyoso amaka gayuuga abaana bagumeketa amannyo essente zaabula toyina mukisa oyagala promotion visa ogisabidde ebbanga yabula kakati n'ebirala byefaananyirizaako mu kkowe eryo omusajja yakulekawo mukyala yakulekawo kakati no mukwano gwange Hajimiti ye musajja omusomi w'edduwa gwe tumanyi era ffenna gwe tukakasa mukooneko oba oliawo embeera ejja kubeera nga eterera Ssaabasajja Kabaka awangale tugenda kukwatagana mu waka waffe addako oba oliawo tusobole okubeera nga munnange nkuwe mawulire amalala ate amagambo agaguddewo ku Mwami Museveni ono naye ebigambo bimaze okubeera nga bimwononekera bamaze okubeera nga bamukubamu ttooki enkambwe abasajja aba Bulaaya luno teruggwe walibaawo kyemutanaba kutuukiriza mu kigambo ekyatulwa nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula waliwo amaloboozi agagamba nti okulamula kwa Ssaabasajja si kwe okwa bulijjo ate naawe bw'oyogedde wano ogambye nti Ssaabasajja Kabaka alamula era se wonogenda ku mikutu egya social media akawungeezi ka leero ojja kulaba amawulowooza amapya nga gabanja Ssaabasajja Kabaka mbadde nsaba bw'obuzeeyo ssebo obwakabaka bwaffe ekituyamba buli kumpi nnyo oludda ababulanika bubeera Mmengo oba ebifo ebirala
tubadde twagala abaganda tukakasize eddala oba ddala Ssaabasajja Kabaka kyali era kasebo n'ebigambo ebyo tugenda